Embeera bw'etibwa yabadde akawungeeza k'eggulo mu bitundu eby'Erwenzori ku kyalo Buluma mu ggombolola y'e Kateebwa mu disitulikiti y'e Bunyangabo. Namutuka w'enkuba yafudde embi okumala essaawa 4 bw'aleetedde ettaka okubumbulukuka okakana nga lisso abantu bananga bonna banjwemu. Abafiiridde mu njege eno baategerekese nga Harriet Kabuga ow'emyaka 25, Evelyn Biira ow'emyaka 37, Praise Musoki ow'emyaka 11 ko ne Junior Mumbere ow'emyaka 4. Titus Mukidi nannyini nnyumba ategeezezza nga bwe yasigadde mu bbanga oluvannyuma lw'okufiirwa mukyala we, omwana ko n'ab'eŋŋanda ze ko n'ennyumba okusaanawo. Ngamala kuhikaho nasanga mukazi wange na mugenzi wange n'omwana wange n'omuho wange wakita angu bona bakoreki bafe omunju. Ssentebe w'eggombolola eno ategeezza nga ettaka bwe libisse enguudo zonna ezibagata ku disitulikiti y'e Bunyangabo nga kaakano si kyangu kya kufuna buweereza bwonna. The road from Nyakigumba to Kateebwa sub-county headquarters, from Chamukube to Kateebwa sub-county headquarters, which means you cannot cross to Kateebwa sub-county headquarters. And even you cannot cross from Bunyangabo district headquarters to Kateebwa sub-county. Babakulembeze mu disitulikiti eno okuli ssentebe James Ategeka ne RDC Joshua Masereka bogedde ku njege eno ne basaba gavumenti okuvaayo eyamba abantu. Is to have some tents where people can put up and also to have some bit of relief because most of the gardens are taken, they no longer have where to go. And secondly, we don't want these people to go to those risky places because of the cracks that we have seen on the ground. The likelihood of more landslide is coming. Tugenda kutula leero tulabe ekyokukola kubanga ekikulu kati okuwonya obulamu bwabo abakyali balamu okuwonya abalamu kati kye tukoze tulina okubakolera entegeka ye n'ababeezaako ekisooka engeri kati bali kugombolola bajja kwetaaga emmere. Poliisi ekakasizza okufa kw'abantu bano nga mu kasaakano embiri gyabwe kiri ku mbuga enkulu ey'eggombolola y'e Kateebwa, abasawo bali okugyekebejja. Olunaku lw'eggulo abakungu okuva mu kitongole ekikola ku nteebereza y'obudde balabudde abantu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'enkuba namutuka bw'egenda okweyongera yayinza n'okubaviirako okufiirwa obulamu.